ayogedde baba tu posted recently twatutwenga tugenda kulaba show ya Chosen Becky ku Mbuyuji. Abantu bagenze ne bavuma muvuma abana Uganda gwobazanyisa muvuma naye anyways just to zo addressing abanange. You also my recent videos ne munabanti nabagamba nti si Musiyazi family afisi Abasiyazi okujjako, you know. Yeah, if our mom chose that route, we chose that route too. We are not judging anybody, but people have their own choices. Exactly. So to have your finger no, we didn't. You didn't see any pictures of me and Esther or Elizabeth or something like that. But our mom chose that route. I didn't choose that route. Ezekiel didn't choose that route. We are all different, you know. And mom chose that route because, you know, it's her and we still love her as she is. Exactly. Doesn't mean that we're going to judge anybody. Exactly, Banange. And I just put it out there. For some Uganda, Banange, it's none of your business. I'm so sorry, but it's not. Murimba. Okay, to be serious, to Abasiyazi as us, the children. So okuveri no go na Uganda no vai no Uganda no gamanti family Abasiyazi balabe bona balabe duka huyo Banange mpulira na bubi kwanga for sure fetwa vayoko netwavayoko netubagamba wowe esanizeko tuli Basiyazi twakola ki abalimbira ddala ese abagamba n'abagamba n'abadiramu balenga bawadde obuugi ne buyitamu egundi nendera mulimba banange tubayogedde netwogera mulimba. Just to say abambi mulekera ku jumping into conclusions. We just want to say that tuli Basiyazi between straight tuli balokole twagala Katonda. None of us is gay, we are straight. Exactly. So I don't want any Ugandans to say that tuli Basiyazi kujako, you know, our mom, because she chose that route, which is okay. We don't judge anyone. They just stop jumping into conclusions. Move Maama Musiyazi. naye omanyi Katonda ono waaba ayogera nnyo mu baana abato. Mwaba abaana bali bintu bibiri nze just byendabyemu. Omwana alina ebigambo byatuse n'atuuka wakati ebigambo bino ebimulemerera n'agamba okuggyako yuno nga walina teekawo maama we n'asusa muteekawo. Ekyokubiri n'agamba nti ffe tetuli kino tuli balokole. Kakati tewali kyamaanyi kyakyogerako naye ekibi kisigala kibi gogema ki ne boogezaako kirungiya. Kakati route yonna gy'os deciding okuteekinga obanga tosobola kubulira n'abaamu nnyumba yo ne bagidefendinga kuba tusubira video ne bamala kukuba kyamamu ate ne bamala ne bajja ne bakidefendinga bali awo aganaga. So ekibi kisigala kibi enyo naye ndowooza ekituufu kiri kimu nti ndowooza temukuba baana. The society has less to do. But nze kyendowoozaako as a parent bw'obanga okyuzinga kyonna ky'okyuzinga mu bulamu, I think abaana abantu abakulu oyinza obutabafaako babazadde bo oba ba relatives bo naye abaana bo bali mentally prepared for what is coming. Ensi teyina kisa n'omwana atayogera bamukuba. Kati these kids yawatasobola bikolera mu nkukutu. Ani Mwami Julie asanje yafuka musajja tasobola kubanga alina provinga omutanga alina okugusasulira. Yeah. Why? You feel sorry for the kids, but it is what it is. Olutambula mu ba celebrities.